baita collective responsibility. Era ensonga lwaki nagambye council nti omukyala nga boolaba Babalanda minister okubeera mu parliament si kye kikulu ennyo naye ekikulu okukwatagana ne baatwala n'akola tiimu waka nabo n'abagamba president yagamba teri kusengula bantu teri kusala bantu bibanja naye lwaki kiganya okuggwawo sikubeera eno nti ono minisita ono omukyala yajja wano luli profesa gwe wakyaza namyalo talina muntu we waffe Nakaseke gwe yali ayambye naye emirimu gye njirabaako si wakawoka ne mu district naye akola era bw'ova erino nga mukyala Namyalo buziye bamuyita buziya ngamba nti newakubadde tayambanga ku muntu we waffe naye mulaba yes nalabako ku bano bantu president balonda nga baheadinga ministries okukka wansi okuyamba abantu kubanga okukwasagana Honorable Deborah Lwaboge wafa akikoze nnyo ekabula lya Ntonde kyanga naye abantu kye baba beetaaga si bifo omuntu ajja ku ground awali enjega agambe kino bagobya abantu ku ttaka ala disagaani ala disakyusibwe n'akiragirawo Babalanda nti ala disi bamugobe abantu nawulya nti ejindi babasengula nti ani ala disi waayo mwagenzeyo n'atabayamba agende nebino byokuba era nasanyuka n'oyo minisita ya simuwagirako minisita oyo Honorable Diana Mudassingwa alina erinnya ly'eddala liri Kajenyi Honorable Minister Kajenyi Diana ati nkugambye nze yesinga okumanya yavaayo n'alagira RDC agubwa RDC n'alagira ne bamukoba RDC but this is a junior minister bamuteka kati gwe bobeera senior administrative action RDC ye yalina amaanyi embavu eyenganga minister bwatu yali amaanyi agaje anti kati ne mu government namo mulimu ranka bobeera omukubbo bana amaanyi naye bwe bakusembeza nga toli omukubbo obeera waawo nga olina ekifo kubani ono abakoleramu naye ky'omukubbo naye oli Kajenyi omukubbo ensonga lwaki asobola disagende n'agenda ne bamwine kwolwa omulaba najja emisinde nga commissioner so kakati ffe tubasaba abantu bafa bawansi tebeetaaga bitiibwa beetaaga buyambi bayambe nzotera okumpulira kanso n'insiima nga ngamba abantu baffe nti bw'oba tonda byemu mulamwa lwaki olonda Lutamaguzi gwayo oliddeyo mubaka wa palamenti akyogera kabegwe profesa anti uliriza kati gwe jojja mu kifo kyo kozi oyagala bukozi teri ajja kwesimbako wayiseemu dda ewayiseemu dda anti kyenkugambye alhamdulillahi rabbil alamin omubaka wa palamenti n'olwekyo ssebo kyenkugamba bw'oba okolera abantu n'omanya nti nze ndi shadow minister naye ekitundu kyewaffe Nakaseke ebitundu 9 ku buli 10 bakyali ku bibanja lwakuba wendi njogeza n'amaanyi era ninzijawo nenkwa sijja kuwa mutwalo uliriza sijja kuwa mutwalo naye olina okubeerawo ku kibanja kyo n'obwera ku byalo ebyo ffe tusoma ebyalo nibagamba wano ekibawa baali batwalawo n'ogenda n'obataasa wano ebbalatira baali batwalawo n'osekasa amanyi byenjogerako n'ogenda n'obataasa wano mu Lule baali batwalawo wano mu Lugono baali batwalawo Nakatandigira baali batwalawo n'otunulira buli kyalo wano Ebukalabi baali batwalawo n'oyimirira kakati otuuka ekiseera n'olabanga ekitundu kyonna ekigegge baali batwalawo n'oyimirirawo Kasambya Lukese baali batwalawo ogenda okwekanga ekitundu kyonna abasajja baali bakitwala n'okola ki n'oyimira bw'oyimirirawo oba ne capacity egamba omulonzi nti sigenda kuwa mutwalo obongo bakola ki omulonzi omugezi bw'amanya nti nno nti ddala akyaliwo ku kibanja lwakuba wooli adde eri n'agomawo n'agamba Lutamaguzi jo president bwe yabadde wammwe Eruwero ensonga ino yagitanyizaako nnyo naga teri kugobebwa ku ttaka wadde n'okusalira ku sondowooza nti president w'eggwanga bw'aba ayogedde ate nga ye fountain of honor ye head of government ye head of state ekyamazima nti ebyo byonna bigenda kukolebwako nange nzikiriziganya ne mwami Museveni bwe yayogedde
naye yawula ebigambo mwami Museveni byayogera n'ebikolebwa ku ground. Ayogera nti teri kugoba kutaka negendo olabe. Anti ba implementers yemmwe. Anti nkugambye. Oli mukulembeze. Anti nkugambye nti olinayo RDC amukiikirira nze siikirira Museveni. Alinayo RDC negenda mu Luweero buze eti tebajja kubagoba gwe olowooza gwe mulundi ogusoosa okukyogerako. Anti gwe nkubuuza olidobozi ly'abantu kati ndidobozi ekyo nkimaze kubanga profesa tewali kintu kikulu mu ggwanga ng'abantu kubeera ku ttaka lyabwe abantu ne babundabunda ekisinga okutuluma abantu ababunzabunza abantu baffe mu ggwanga bajja wano ng'abasinga ng'abanoonyi b'obubuddamu but they are owning square miles. Yes, bajja mu lutalo lw'eruweero eyo abalala bajja olutalo lw'eruweero terunabaawo ne batandika okweteekateeka omwo nga basomba amazzi bakola bubayita odd jobs. Olutalo lwerwaga ne bayingira mu lutalo. Abalala Museveni ne baawulira nti awambye ne bagamba kakubye kati wano twegabanyeewo. Era kati kyova olaba nze nswawo okwesiga ebigambo bya mwami Museveni bwe ndaba kye bali mu kwekola eyo begabira zi square miles eno otuuke Nakasongola Nakaseke. Olwekyo kino nkikugambye simukyayi naye abantu bafe ab'e Nakaseke muwulidde ne Luweero n'ebitundu ebirala. Museveni yagambye teri gwe bagenda kuddamu kusengula ku kibanja bw'olabye azze anso gifunye era sagala wekwase sagala okubire na minisita ekyo kyawedde ne wakubadde talinake yabagabidde sebo genda ku parliamentary sittings zekaguli yadde yazengalo nsanga no sittings sebo yazengalo nsanga bulijjo ne bwagenda eri owulira agabya amalole agabya amapikipiki ebibiina bya saka atadde mu bweziti naye yadde yazengalo nsa mugendere n'ekigambo kyayogedde ozanga munaataasa kakati sebo era nze sirina nanka njozayoza n'omwami oyo yamukyaziza mwami Shafiki Mwanje musajja muzibe w'amaaso naye is a very brilliant man amanyi n'okumanya is a very brilliant man sebo nkuyozayoza tulina bangi n'abalaba naye nga tasobola kuteekawo yadde akasiisira kiwikimu tulina abeeraale mu bangi nga tesobola kuteekerawo bantu be nga baminisita ninako omukulu omu yali abaddeko MP naye nga mu kitundu kye wabete yateekayo yadde kasiisira naye ng'alaba ng'MP naye gwe bobeera obanga oletseewo leka gundi tuwuliriza kansa awuliriza okujjako ng'oyagala kuŋŋamba nti okusoma kwakufiira bwereera. Kakati obanga olina contribution gy'otadde mu society regardless of which political party you belong to, we welcome it. Kubanga nsuubira nti eyo gundi gye yataddewo tojja kugoba muntu wanu n'abanuupu mugende musomerawo ezo sente zaamwe wa musolo n'owa DP genda n'owenaale anti nkugambye oba lirye oba lya gavumenti ekiriza abantu bagende mu skills. Kakati ofuna skills. Kakati ffe wano kye mutugamba ekyokutambuza regional parliament abantu batutaddemu nnyo olukongolo nga parliament. Abantu tebakyalaba bukulembeze buli muntu wakaaba nga takyafuna ddagala mu malwaliro. Abantu bonna bagenda mu malwaliro kalibe lya gavumenti ekyali ddagala. Abantu nga tebakyalaba amakubo gakolebwa naye nga bawulira palamenti eyisa ssente n'amakubo ne gakolebwa e Congo. Abantu nga tebakyalaba mutindo gw'abaana be basomesa kubanga kati osanga omuntu awakanga alina abaana abadiguli 8 naye ng'omutindo gwabwe nabwo bonna batudde ewaka balinda mbu Museveni bwaliteekawo emirimu n'obagamba mukwate 10 mugende mulime. Era ffe abamu twagala okubagamba nze namala okusoma e Makerere University. I was very lucky nti mba nfuluma ne mukwano gwange kati ye kanso w'obwakyabazinga mukulu Luganda we balanga omulimu nenoonya sekandi antereko omukono ne bangamba okulaba sekandi olina kufuna appointment. Oluganda nangamba liete baluwa njitwale wa Kadaga nanterako omukono era kyobolaba right honorable mukumuvuma nze waliwe yali ampadde sente mabega keringa bamulwana nenzikwata abantu waliwo bisabe wayiwangayo nnyo mba nfulume Makerere na sebo professor nze mba nfulume Makerere na fuluma na bezi zi 200 ezitalabikala era kyobolaba nze ngenda nensawuliriza nze ngenda nengamba abantu nti eno government tegenda kuwa mulimu bw'oba olina diguli ng'ogitandiseewo
tandikako n'ekintu kino eky'omumutwe diguli kipapula era tosuubira nti eno gavumenti ye NRM jola betunze na buli kimu kyonna nga bakitunde nalabye ne Seratoni bagitadde ku katale ya buza bana abasajja beyagadde ne Seratoni bani abagizimba kati gwe boba ova mu kyalo fa babeera mu kibuga tuwulirize nganga kati zaweka burano weka samomba nava mu kyalo osokana kaseko nkimanyi bulungi uliriza it is a public private uliriza wona uliriza byenjogero jafuna obudde naye bwenjogera ate ngoyogera obudde bugenda kugambi eno government okumanya etusobedde tewali kegenda kulekerawo gwanga lino munaddala mu abantu bawanse bagabira obukunkumuka ne mukuba mu ngalo bana abasajja bagenda tunde gwanga lino paka fenanga n'abantu batutunze nga boyitawo bagamba ati olutamaguzo ow'ekiwalaata twamutunze ng'omusajja ali wanagula abantu ab'ekiwalaata nga bagamba nti ono tumutunze kakati bwe mubeera mu nsi ng'ebi institutions ezaateekanga ezaakoleranga abantu ne ziteeka amateeka ne zi-organizinga nga tezikyaweebwa kitiibwa olwaleero okwogera nti ndi mubaka wa parliament olyaga so what remember nti kyenkugambye oli akugamba nti gy'olaga ogenda kunteesezaayo ki nti obadde wano mu palamenti ye Kampala noteese kubona erigaana okujja nti bona ogenda eggulu olwo n'oteesa ne kubona erijja noteesa wano batuwa amalwaliro ne gagaana okujja noteesa bongeza abasirikale oba abasomesa oba abasawo ne kigaana n'akugamba nti nedda okujjako nga waliwo ensonga endala zemuwa naddala mwe ng'abakulembeze nti twagala okutambulako mu bitundu by'eggwanga waliwo bannaffe abatatuukangako mambuka ga Uganda, which is very okay. It would have been extremely okay singa economy eri bulungi. Naye bw'otunuulira ku economy ekyo mbumba nakyo bw'otunuulira economy yaffe weefaanana wakati mu bwavu obungi ennyo ng'abantu ennaku zino n'okufuna omutwalo gumutwalira ebbanga bannaffe abaasuubulanga bonna bagenda bava mu bizinesi olw'emisolo emiyitirivu bannaffe mu byalo balima ebirime byabwe buli babirima ne bijja mu bungi obutale ne bufa omuntu atandika okubuuza nti revanse yo ba parliament ogitwala ggulu oba ogitwala Kongo ebiseera bijja tuuka nga batugamba nti kati Museveni yagaye parliament etulenga mu maka ge lwakitula ng'olumba president kino yakirimu ate kati yavuga buli kimu parliament emulimu nkwawa nkugambye parliament emulimu nkwawa nga bw'okwata enkwale yo n'ogiteeka mu mikono gyo kyayagala kyakola kubanga kakati abafenga ababaka ba parliament tukugambye tuvuddeyo leader of opposition kubanga mukama wange mu parliament ife aboludde lunongo jeko speaker eyo waggulu atugira n'agamba nti olw'okuba nti abantu bali bubi sente zino tugenda kusaasaanya obumbi butaano buli lutuula butuula eyo gye tulaga kati bwe tuba tugenda kusaasaanya buli region bilioni 5 lwaki sente ezo tetuzwa abaana ba intani abasawo abasabye ne bagamba nti babateekereyo akasente kuba minisita yagambye nti talina sente tukabawa abaana basobole okuba deployed nkirweta bulesi lwaki sente ezo tetuzongerako kuzirya abasomesa be basuubiza aba science ne baweebwa sente zaabwe lwaki sente ezo zetugenda osaasaanya ezo tetuzistopinga ne tuzongerako ne ziweebwa abasirikale abakaaba oba ne tugamba nti kuba tugenda kutuula buli region tumaleyo bilioni 5 tugambe nti ezo buli region ezo sente tuziwadde eteekeyo eddwaliro oba ziweebwa abavubuka oba ziweebwa abaagala okutandika emirimu kensembeyo kana akaddiguli ekyo nkitadde kiri eri bannansi kubanga bannansi mutukaluubiriza nnyo ebiseera ebyokulonda babagabira obukunkumuka n'omuntu atakololangako mu parliament ng'omuyita honorable atakololangako mu parliament ne mujja ne mutukaluubiriza mwe muleetedde ne Museveni okutuusa eggwanga lino we liri singa abantu mulonda abakulembeze abasobola okuyimirirawo ku lw'ensi yaabwe Uganda nga tebalinda buno obukunkumuka babazanyirako kubanga ababavuwazizza ennyo ate bwe bajja ne babasuulira obukunkumuka nga bwe nalabye bano omwami Museveni ng'agenze basajja batu nga babalinyisa bibaasi bwe mupaala ku bibaasi naye ng'obuuzo ekikupaaza kinti kulya ku kanyama nti Museveni azze n'olwekyo ssebo ate anti mukama wange nakusomedde wano ekyawandiikibwa olwaleero lwa Sande nti omubisi sitaani yajja okubba okutta
n'okuzikiriza obutebo n'obwaliyo babulya bwonna kensembyayo eddakika etawera kadiguli tewera akensembyayo kadiguli kano ke baasabye muddakiika nga tewera ez'abasomesa diguli si kyekikulu ennyo okusoma kikulu nze nali ndi mbeere Germany mu kabuga bakayita Dom mu koloni omusajja omu ne mubuuza nti lwaki Germany ngagga nnyo nti buli mu Germany gwakutunulako omulaba teyenyonyongoza buli mu Germany ayogeza maanyi atambuza maanyi mu Germany what I drive Mercedes Benz ne mubuuza n'omu Germany bwagenda e Bungereza ng'Abangereza batandika ogamba Germany baali mu gundi gye bayita European Union mukago anti kati we baatuuka mu mukago gwa European Union okugatta ensi za Europe nga Germany bwe gamba fwe tuba tetwogedde teri mulala alina kakati Bungereza nga kigiruma nnyo ne bagamba nti ne batusomesa eyo Dom mu Dom City nti ekifuula omuntu yenna okuba ow'amaanyi bazita zino tumuzita mu Luganda ziteeko omujja ezo ziteeko nze njogera mu Luganda gojja kwogera mu lulimi lwo teeko kati teeko ezo zisapulime zino diguli ze tufuna ez'ebiwandiiko tutamaguza alina masters zisapulimentinga ku skills zolina mu mutwe nti omwana ogenda okumuwa diguli in mechanical engineering nga bamusomesa de motoka agimanyo gisumulula yonna n'agiteekawo n'agatta obuwaya n'ennaku ezo nakwatibwa sebo ensonyi professor mu seconds ono omusajja azimba ekkubo lya Semuto Abubaka azimba matuga Semuto Kapeeka ng'agenda alanga nti bane tulina emirimu nkaaga ng'agenda ateekawo wali eri twetaaga bwe bati nga kyebeetaaga be bantu abasobola okukola ebintu practically n'afuna aba masters abaaki bonna ne baapulayinga bajje bakole ku kkubo eryo abasajja be abayunula bajja ewanga abo abayunula bakola nabo ne baga nti n'ebutamaguzi tetukirabangako lino eggwanga eryafaanana tulina abasajja balina first class degrees mu engineering naye babaleese nga tasobola yadde okwokya omutayimbwa omutayimbwa practically alina first class naye wali practically ku ground nga n'okumugamba nti yokya omutayimbwa otereze narobendi nga amanyi byakubipapula wali eri bibye byagundi n'agamba nti kakati ku bantu betufunye eno almost 200 tusobodde okusiivingako tutufutteko abantu nga bana abalala balina masters naye nga yabitabo biwandiiko practically nga tewaliwo n'omwasobola ababadde batuuliriza naddala okwebaza olusajja ly'abeene ekikandwa mukulu Magala Peter Namasujju mukyala Namakula Ekamusaayi mukulu Kasana Enamutamba taata Maate Semyungu kansala Adamu Ebijinje mukulu Byalugaba Kasana n'ekyamaani w'Essebuguzi wali Ekapeeka n'ekyamaani Mutibwa Ekibale n'abalala mwenna abadde batulaba nga Shadow Minisita w'ebyettaka bakubira omulanga buvunaanyizibwa bwammwe okukuuma ebibanja byammwe teri agenda bakuumira bibanja ate nga muli bakambwe ne Kampala sente zaabuze buli afunamu kulungubanguba ajja yeeyiza ku bibanja bya mu kyalo teriyo tteeka likkiriza muntu kujja kusalako kibanja teriyo tteeka likkiriza muntu kukaka kwegula ebyombi bagamba nga ab'Nakaseke okusobola okwekuma ne bannayuganda mwenna n'ekyensembyayo bantu baffe ebyofuzi byatandise abantu bangi bajja kujja babasuubize golaba atasobola nakuteesa mu lulumbe lw'okwalula abalongo ku mukolo gw'okwalula abalongo naye ng'akugamba nga bw'ayagala okukulembera abantu bangi bagenda kujja n'ebintu bingi mujjukire naddala gwe opposition owa Nuupu waliwo programu eri wano okuddira ab'NRM mu programu eriwene ey'okuteekateeka abanuupu babayingize mu Nuupu ebiseera gye bijja wali bonna bagambe tuvuddemu eyo programu nga zinyonze nabadde njirondoola ku Nabbanja balina programu mu programu gye mulimu abanuupu mugenda kufuna bammemba b'NRM bagenda kujja babeere bammemba basubscribinge kati deno oluvannyuma ennyo bakiddukemu bakuno mwagamba ntadde nokyo be very careful ensembyayo ngamba we namba y'essimu gwe omuntu ava eruweero
oteekwa okuba oba ova Luweero oba ova Nakaseke ebitundu ebyetooloddewaawo oteekwa okuba ng'oliko ekikyamu ku mutwe okugenda ku mikolo gya Mwami Museveni gy'agendako ng'ogyeko bano abalya naye obubinja obulya naye n'obubinja obwaggwamu essuubi otakyalina kyabagamba mutunuulire amakubo ge tulina mutunuulire amalwaliro n'obusente bw'abaazirwanako waliwo obusajja obwabba sente z'abaazirwanako Museveni obumanyi lipooti baagikuwa ng'omuntu bamugamba nti tukuwadde miliyoni 5 naye nga bamuwako emitwalo 5 obusajja obwo ne bugaggawala nnyo effujjo lye bubakolako eyo bwe baba kugoba ku kibanja eno essimu yange wiiki eno tugenda kuba tutambula nga palamenti mujja kunsonyiwa bwe mubanga abantu baffe temutulaba sijja kufuuka MP wa Lumbo oba wa Mbaga naye bwe mbanga muneetaago nkubira essimu yange ne bwe mba siriiwo at least neekusindikira nawe n'owulira nti n'omubaka wange mu palamenti akola ki gyali sikusiiba ku Mbaga mu kufiirwa mugambe nti simanyo n'MP w'abafu abamu babayagala na kusitula sanduuko y'abafu oba ku ngumbe nga gyateeseza ng'MP omulaba ku lumba ateesa nnyo naye nga mu palamenti okumuwulirayo kyayogerayo namye essimu yange sikubye nnyo ssebo mukama wange bwe tonayingira hawusi gumiikiriza oba nkubyemu MP wonsonyiwa essimu yange 0757 nkaaga 0757 6947 Professor Mukasekendi nsaba mukulu Museveni think about the welfare of those gallant officers 25% yabwe gye mwabawa ebere implement Ssaabasajja Kabaka wangala Nicholas Sentonga ali Scotland we bali tuuliza baddeko John Anet ali UK ne yabaddeko no Charles Musoko w'omuggo yabaddeko mutumiddeko mukyala Anet era mugambe nti donna muvaako ndyambuzi mukyala Anet London ne Paulo yangambye kyalina ekirabo kyo Paulo w'Eranda ni abulizeyo nize ebintu bya professor se webali nyumwe bali dira mwina mukyala mwana mwala mukyala Mukasa yabadde ku nafe mukutu obudde nafe bali nnyo ati kanso kiyobudde butugwa sebo nga tumaliriza njagala nnyo kutegeeza eggwanga lino nti ffe anga government twagala okusoosowaza enfuna y'Abannayuganda n'okutunga